Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Ismail Bwanika zaweebwayo gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 mu nteekateeka ya Schools Facilitation Grant nga zaali za ssomero lya Kiganda Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai. Ssentebe wa disitulikiti eno Samuel Kagwa Ssekamwa ategeezezza nti bino bwe byamugudde mu matu kwe kulagira poliisi egende eggyeyo entebe zino ku ssomero gye zaabadde mu bukyamu era ng'aliko abakulu mu byenjigiriza be yatumyeyo ne bamukakasa ng'amyuka ssentebe wa disitulikiti Bwanika Ismail gwe yawa omulimu ogw'okuzitambuza okuva ku disitulikiti kyokka n'azigaba mu kifo ekikyamu. N'azigabanyaamu n'atwala ezimu mu private secondary school ng'ate yali asabye kuzitwala Kiganda Primary School. Miriam Sonko Sekandi, kansala avunaanyizibwa ku byenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Rakai, annyonnyodde nti kituufu ezimu ku ntebe zino zaatwalibwa ku Kiganda Secondary School eri obwannannyini mu kifo kya Kiganda Church of Uganda Primary School nga zaatwalibwayo omumyuka wa ssentebe ono. Ne ŋŋenda eggulo ne nkakasa ng'entebe ziri ku poliisi nga ziggiddwa Kiganda Secondary School era bwe namuleetedde report nangamba nzireyo ku primary school nkakase era ne neeyongerayo ne ŋŋenda ku Kiganda Senior Secondary School eya private nabo ne bankakasa nti entebe ezo baazifuna okuva ewa vice ekiseera ekyo omwami Bwanika Ismail ate nga yali eriya kansala w'ekitundu ekyo. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai Ssemutono Stephen agamba nti entebe zino zaabaweebwa mu nteekateeka ya gavumenti eya SFG oluvannyuma lw'entebe ezisinga okusangibwa nga zaayonooneka mu biseera ebya ssennyiga korona. Ono annyonnyodde nti ssentebe yeeyambisa omukisa ogw'okuba nga ye yakwasibwa entebe zino ku lwa disitulikiti olwo ne yeewaayo okuzitwala okugenda mu kitundu kye ky'akiikirira bw'atyo n'afuna omukisa okuzitwala mu kifo ekikyamu. Ssemutono alambuludde nti okusinziira ku bifaananyi ebyaweerezebwa ng'ab'essomero lya Kiganda Church of Uganda Primary School bakwasibwa entebe byalaga nti baafuna entebe ntono nnyo okusinziira ku zaali zisuubirwa. Oba olina okukubira omukulu w'essomero mubuuza nti nga tolabise bulungi ndaba olabikidde mu kifaananyi kya seats bwe ziti ate nkusuubira kufuna seats bwe zityo so abaako nnyonnyola n'otandika era natwala report there and then ningamba Secretary Education nti entebe Kiganda zirabika nga bafunye ntono. Tutuuseeko ku ssomero lya Kiganda Church of Uganda Primary School ng'entebe waliyo ntono ddala ate ng'ezisinga zaabaweebwa ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya World Vision. Omubaka wa Pulezidenti Rakai Sarah Kiyimba mwennyamivu olw'ekikolwa kino eky'okukyusa entebe z'abaana aba wansi aba bonna basome ne bazitwala mu ssomero ly'obwannannyini bw'atyo n'awera okufaafaagana n'abakozi ba gavumenti ababulankanya ebintu ebisindikiddwa okuyamba omuntu wa wansi. Vumirirwa ekikolwa kino okubanga bambi gavumenti egezaako nnyo tuyamba naye ate abamu abali eyo abeeyagaliza ebyabwe be bagivumaganya nti ne bagamba gavumenti teweereza ntebe, teweereza tanks, teweereza ddagala mu malwaliro nenga ebintu bino ate bimaliriza biri mu private business. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nti entebe ezoogerwako zitwaliddwa ku poliisi y'e Rakai ng'ekizibiti era nga bamaze okuggulawo fayiro kwe bayitidde abakulu mu disitulikiti okuli atwala abakozi atwala ebyenjigiriza ssentebe wa disitulikiti eno ko n'omumyuka wa ssentebe ayogerwako babitebye. Disitulikiti kaawo chairman LC5 saako no eyali omumyuka we saako ne education officer bonna tubasamoninze oba tubayise okubeera nti bajja batunnyonnyole ekyo kyabaawo kitya. Kaweefube w'okwogerako n'amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Bwanika Ismail okubaako ne byatangaza ku nsonga ezimwogerwako agudde butaka oluvannyuma lw'okukuba amasimu ge agamanyiddwa nga gonna tegaliiko. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.